Bobiwine yali awo ne tatigerekeka. Nze naberanga ne Bobiwine nga nimba mbu Abamerika bajja. Tamale Jr aina byatugambye wano. Alien skin. Webale. Bwana mutima mulungi. Ye Alien Skin akoze kyamanyi okuzza abayimbi abaagwa. Eddie Kenzo ne Abitex ebyabwe tebinnagwa. Boterevu mukwano gwange nkwaniriza ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Ng'otanaba kubanga osubscribinga, genda maaso subscribinge, likinga, commentinga, sobola okubanga ate munange tutambula fenna. Boterevu ntandise ne musajja mukulu Tamale Jr. Ono nno avuddeyo munange n'ategeeza nga Kyagulanyi Ssentamu waali omulimba era mbu ono yabavaamu, naawe mwewulirireko. Bobiwine yali awo ne tatigerekeka. Nze naberanga ne Bobiwine nga nimba mbu Abamerika bajja. Amerika eri busy kuba Russia Ukraine. Erina obudde bwo. Omumerika Bobiwine gwalina ye Lumbuye ne Kojja omugezi ne Nubiyaniri. Bobiwine alina Abamerika. Bobiwine wano mukalu n'otugaa bitukwase ate n'obituddiza. N'okwata omusango Bobiwine n'oguteeka mu kooti. Ng'omaze okitegeera nti akalulu bagenda kasazaamu mu East African Court of Appeal n'obijjayo. Omuntu eyayamba President Museveni okuba president ye Bobiwine mwennyini olunaku lwe yajjayo omusango mu kooti. Ojjayo otya omusango mu kooti? Oyo nno mukwano gwange ye Tamale Jr. Ennaku zino ekintu akikubira ddala. Wabula eyo nga nkujjeeyo ye Alien Skin munange kyenyinza okugamba ono yavaayo n'ategeeza nga wagenda okuba abayimbi collaboration bona abayimbi abava mu ghetto. Era n'agamba ye si muyimbi asusula abayimbi. Omanyi abayimbi abanene abo ogenda n'omusaba kolabo n'akusaba $5,000,000 ne weebuuza kati gwe omuyimbi atandika $5,000,000 ogenda zijjawa. Naye ate omuyimbi avuddeyo amangu n'atandika obanga asobola okuwa collaborations eri abayimbi abato n'abo abaagwa, oyinza okugamba ekyo kirungi nnyo. Wabula waliwo ayina kyagamba ku nsonga eyo, nammwe mumwewulirireko. Alien Skin. Webale. Bwana mutima mulungi. Noyamba nowa abayimbi abali bagwa kolabo. Nemwe bayimbi mmwe Alien Skin kolabo z'abawadde. Singa zibalema okupushinga okuyimba mukuveemu kitegeeza mbaba feria. Alien Skin alinga Moses Radio yawa abantu bangi kolabo nga ayingira ekisalo kya music era abantu abasinga bafuuka successful kw'obwo obudde. Kati nammwe Alien Skin bawadde kolabo nga mbadde mwagwa, mufube nnyo mupushinge kolabo ezo mudde ku top. Niwe kibalema music mumuveemu yanga mulo kolabo Alien Skin gye yakuwadde gipushinge nnyo ekuzze ku chat. Aziza azoyo nayo kola kye kimu kolabo Alien Skin gye yakuwadde gipushinge nnyo osobola okudda ku chat. Nayo kigaana music muveemu. Omulangira Suuna nawe kola kye kimu kolabo Alien Skin gye yakuwadde gipushinge nnyo dde ku top kigaana va music. Ate gwe bantu bangi bakuwadde zikolabo osobola okudda waggulu ne walemwa. Ne Spice Line akuwaako kolabo neekulema n'olema okutuuka waggulu. Ne wajjayo n'asembayo yaaniye. Omulyeruba Dax Katero nawe kola nnyo kolabo gye baakuwa ogipushinge okome waggulu. Wekigaana mwenna muve mu music kuba Alien Skin abayambye. Buno obudde Alien Skin yalina amasannyalaze agasobola okuyamba omuntu nadda ku top. Naye baba bawadde zikolabo mukana akadde ng'akyayokya ne mulemu okudda waggulu. Tubadde tubasaba music naswe mugiveemu girekera abaana abato. Buterevu kansube ebyo obifunye bulungi mukwano gwange. Alien Skin big up respect bro. Ono y'omu ku bayimbi munaye goyinza okugamba nti ayagaliza because toyinza kugamba nti Alien Skin avuddeyo naawe abayimbi nga bayanga mulo Essuuna avuddeyo naawa Aziza Zioni. Kale olabira ddala nga mu butuufu ali mu kusitula industry ekomewo. Ono agamba ayagala kujjawo ba Nigeria wano Uganda.
eyo nno mukwano gwange nga nkugyeyo waliyo akatambi akasatulatinga ku mitimbagano naddala ku mukutu ogwa TikTok kano nga kalaga ofisa munange yali agezaako okubaako n'emmotoka gy'ayimiriza wabula ono yali afeekinze nti mulwadde wabula ofisa mu kumubuuza nnyo ebingi ono yakizuula nti yandibanga byalimbye byonna bamuguddemu bw'atyo yayagala okudduka naye nga obulamu bwa ofisa bwo yali abutadde mu matigga wabula ekyo si kyekikulu ekikulu kyo ekiriwo mukwano gwange ono yakwatiddwa era nga ne kamera zasobodde okuba nga zimukwata bulungi nnyo bwetyo poliisi esobodde okugenda mu maaso okulondoola emmotoka eno yonna gyebadde etambulira bw'atyo bamaliriza nga bamukutte era ssaawa zino ali mabega wa mitayimbwa era nga okusinziira ku poliisi emutaddeko omusango ogwa attempted murder kussa n'okuba nga avuga n'obulagajjavu ku kkubo because ono yabadde asobola okugyawo obulamu bwa ofisa ate nno kino kigenda eriwo ofisa emmotoka ng'eyo webanga ekutunuddemu lwaki oba ogyekiika mu maaso kamera weeziri ebifaananyi weebiri gikuba ekifaananyi namba plate ate poliisi ejja kuba nga genda mu maaso n'okuba nga eginoonyerezaako naye oyinza ofiirwa obulamu bwo mu by'okusaaga naye ekirungi ono teyafuna buzibu bwonna yasobola okusimatuka akabenje kano buterevu mukwano gwange nyongera okujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire eyo nga nkugyeyo ye omukulu Gravity abuuziddwa muyimbi ki gwalowooza eyandibadde owakabi ennyo essaawa zino mu ggwanga Uganda naye nga ebintu bikyagaanye ono nno avuddeyo n'anakola Ziza Bafana ate nga oba otunudde mu nsonga eyo ntuufu nnyo Ziza Bafana ano oluvannyuma lw'okwawukana ne manager Roger bw'atyo yatandika okumanaginga Spice Diana era awo munange manager Roger kigambibwa mbu ono yatandika okusasula ssente ba presenter ku radio station ez'enjawulo zirekerawo okuba music wa Ziza Bafana era oba otunuliddemu myaka 5 emabegaawo ye Ziza Bafana ku siini yavaako oyinza olowooza takyalimu mu bayimbi avuddeyo n'agezaako kubanga akola collaborations ez'enjawulo wabula nazo ziganye okutambula wabula Gravity omutujju yagamba mbutuufu Ziza Bafana simanyi kiki kimusumbuwa naye nga y'omu kwabo abayimbi abalina talenti era singa mukama abamuviiriddeyo ono asobola okuddamu nange n'atopinga nyiza okugamba nti Ziza Bafana yaliko kusanga alinga olaba Alien Skin oyo nga munnange wotimba Ziza Bafana ekivulugwe oba okikubye naye munnange nga bumanyi entertainment eddogo lingi akwata omupiira gwe bakuba endobo akwata omupiira gwe bakuba endobo so mukwano gwaffe Alien Skin tetumanyi kyaliko kubanga Jacob omutuuze yavuddeyo n'agamba Alien Skin byonna byokola tukulaba buterevu mukwano gwange nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire watannaba kuba nga osubscribinga genda maaso subscribing liking commenting sobola okuba nga temunange tutambula ffenna saba mukama Katonda abankuumire mweraba